okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwennyinaze nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga nze nkubuuzaako nti bwakedde. Olunaku luno olwaleero lwa Ssabbiiti ngenda kukulamusa nti Ssabbiiti nnungi. Ssabbiiti nnungi ddala. Mukama atulabisizza omukisa ennaku 6 ez'emirimu tusobodde ozimalako era olw'ekisa kye tuli balamu era tuteekateeka okugenda kwetaba mu kusinza nga tumutendereza oyo yatutonda ate bwe twayonoona n'atulokola, yatuwa omwana we atulokole. Kwaniriza nate ku nsulo ey'enkya. Olunaku luno lwa kuwummula naye saagala owummule ennyo weerabire nti tulina okugenda mu kkanisa okusinza. Ekisa kya Mukama kikubeere nga weeteekateeka nga bw'ozze weeteekateeka mu nnaku endala 6. Nkusaba ne luno oleme kulufuula lulwo okukolerako ebibyo naye okitwale nga kikulu okugenda okutwetaba mu kusinza ate omusinze oyo yekka agwanidde okusinzibwa. Amannya gange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa eya Seventh Day esiŋŋaanibwawo e Makerere okuliraana ettendekero lya bannamateeka eriyitibwa eryakazibwako erya LDC. Mukama akumpeera omukisa okuyita mu kyokuyiga kitugenda okuba nakyo. Katuleme okusigala kye kimu oluvannyuma lw'ebyokuyiga bye tubadde nabyo ewiiki ennamba. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ettabaaza zammwe zikole ki? Zaakenga. Ettabaaza zammwe zaakenga. Mukama mulungi ow'ekisa. Laba nate tujja mu maaso go kusooka tukwebaza olwa Ssabbiiti yo entukuvu, akabonero ak'obutonzi bwo. Ate mukko n'oyongerezaako nti ate ku lunaku luno watulokolera. Omwana wo bwe yawummula ng'awangudde omulabe Sitaani ku musaalaba. Tubeerayo Mukama okuyita mu kyokuyiga kitugenda okuba nakyo. Nsaba nga neegayirira Omwoyo wo Omutukuvu akolere mu nze. Ebigambo bye nayogera bireme okubeera ebyange naye bibeere ebyo by'oyagala abaana bo bawulire. Kwebaza olw'abo ababadde nange n'aba n'akiwulira oluvannyuma ekigambo kye tugabanye okuyita mu nnaku zino eziyise. Kakikolwe amakulu mu bulamu bwaffe ffenna n'okusingawo kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ettabaaza zammwe zikole ki? Zaakenga. Ettabaaza zammwe zaakenga. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luli mu Matayo essuula ey'okutaano. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luli mu Matayo essuula ey'okutaano. Olunyiriri lw'14 okutuukira ddala ku lw'16. Agambye atya? So temuterebuka. So tebakoleza ttabaaza okugivuunika mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabe nga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumizenga Kitaabwe ali mu ggulu.
Enyiri ezo muziwulidde. Yesu yasomesa era yayigiriza abayigirizwa be nti baali bakuleeta enkyukakyuka, baali bakubeera kaloosa era baali bakukuuma ensi. Nkiddamu. Yesu yayigiriza abayigirizwa be nti baali bakuleeta enkyukakyuka ez'omu ggundu, baali bakubeera kaloosa era baali bakukuuma ensi eno. Ogwo gwe mulimu gw'omunnyo. Era bwe yali yawa ekyokulabirako eky'omunnyo mu lunyolo lwa 13 mwe muli munnyo gwa nsi. Abakyala weewaawo n'abasajja mumanyi, njagala twefumiitirize, omunnyo gulina mugaso ki awaka awo? Omunnyo osobola okugukozesa okujjanjaba. Oli afunye ekiwundu n'omansaako otunnyo tutunyi. Amannyo go ebyo buno bifuna amabwa, ne bakugamba mu kamwa mulimu amabwa, yumunguza ku tunnyo. Kyekitegeeza nti omunnyo gusobola okubeera eddagala. Ekyokubiri, omunnyo bakukozesa mu kufumba. Njagala awaka awo bafumbe emmere, bagisiike bulungi, bateeke mu royiko, bateekemu buli kimu kyonna ky'omanyi. Nga mu butuufu asiise, omuwulira asiika bulungi, ebyo byasiika bibulemu omunnyo. Omukyala yenna afumba apima, ate omunnyo gwagenda okuteekamu gulina kuba gwa kigero oba gwa kipimo, tegulina kukola ki? Tegulina kusukka. Ogwo mulimu gwa munnyo. Kati ate n'obeerayo omulimu gw'omunnyo okukuuma ekintu obutayonooneka. Abamu bakwata omunnyo bw'aba alina omukalo, bw'aba alina ki, n'amansaako omunnyo. Bwe biba byennyanja ayagala bikale, n'abimansaako omunnyo. Nti ekintu ekyo kyamansiddeko kireme kuvunda, kireme kukola ki, kireme kwonooneka. Yesu kyava akozesa ekyokulabirako kino okuyigiriza abayigirizwa be nti bo munnyo gwa nsi. Ayolako n'agamba naye omunnyo bwe guggwaamu ensa balirungamu munnyo nabaki. Omunnyo bwe guggwaamu ensa baligulungamu munnyo nabaki. Gwe nange bwe twakkiriza Yesu okubeera omulokozi waffe, twafuuka omunnyo mu nsi. Nti okubeerawo okwo mu nsi kulina okubeera kwa mugaso. Emigaso 3 gye njogeddeko. Osobola okubeera ng'ojjanjaba. Bakukozesa okujjanjaba ebiwundu, bw'otusemberera abantu abayiganyizibwa Sitaani, n'obeera eddagala olw'okugabanako eri obulamu bwabwe. N'osobola obbakwakkula mu kuyiganyizibwa kwaki? Kw'omulabe Sitaani. Olw'empisa ze ennungi
ng'omukristaayo ng'okkiriza Yesu Kristo okufugira mu bulamu obwo n'olyoka ofuuka ng'omunnyo gwe batadde mu nva eziwunya akaloosa akalungi, evvumba eddungi. Omunnyo ogwo bwe gutaba mu nva ezo tegulina ki? Enva ezo teziba za mugaso. Era teri ajja zirya, bajja kwebuuza ani yafumbye. Ekibuuzo ekiba kibuuzibwa nti oyo muntu wa kika ki? Yeeraze ng'omukristaayo olw'okusiikibwa kwasiikiddwa n'alabika bulungi, enva zirabika bulungi ku ssowaani naye temuli munnyo. Olwo ekisuubirwa mu mukristaayo tekikola ki? Tekiriimu. Omugaso gw'omunnyo omulala era omugaso gw'omukristaayo omulala kwe kukuuma empisa za Katonda ezirabikira mu bukristaayo. Abalala nga beeyisanga bwe balaba empisa zo ng'omukristaayo, oba ovuga mmotoka, oba oli musawo, oba oli maneja, obulamu bwo bulina okulaga nti oli wanjawulo. Nti oyimiriddewo, omanyi bw'ofuuka omukristaayo oba ofunye erinnya eddala, oba ozaaliddwa mu maka amalala, amaka mw'oba ova baga nti oyo mwana wa gundi gye yeeyisizza bw'atyo. Ekikusuubirwamu kweyisanga nannyini linnya eryo bw'akola ki? Bwe yeeyisanga nga tannavaawo. Yesu yali tannava mu nsi muno, yateekawo enkola empya. Era bw'ogenda mu bikolwa by'abatume ne babayita abakristaayo, be bantu b'ekkubo abagoberera empisa n'enkola za Kristo. Kakati tulina okubeera ekyokulabirako oli mu nsi muno okukuuma empisa za Yesu Kristo ze yatambulirangamu mu nsi muno. Kyavuga agamba nti omusana gwammwe gwakenga. Onyolo 16 agamba kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu. Tagambye nti gwake eyo gye batalaba. Mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola. Empisa zooze ziraga oyo gwe wakkiriza, balyoke bagulumizenga kitammwe ali mu ggulu. Oluusi tujjamu embeera erowooza nti olw'okuba tukoze bulungi ate ne batuwaana ne tukola ki ne tuzimba. Ekitiibwa n'ettendo birina kuba byamu. Buli bw'okola ebirungi erinnya lya Katonda lye liyimusibwa. Bw'obeera mwana wa kitaawo ng'erinnya lye limanyiddwa n'oweeyisa bubi n'ogaa omwana wa gundi naye akola bw'atyo, kale aswazizza erinnya lyani? Lya kitaawe. Yesu kyava atugamba nti mukole ki? Omusana gwammwe gwakenga olw'ebikolwa byammwe ebirungi, balyoke bagulumize kitammwe akola ki? Ali mu ggulu. Ekitiibwa empisa zaffe zirina kuyimusa kitiibwa kya Katonda, si ffe tuleme okubeera abakristaayo abayisa ng'ensi. Ku lunaku ekizikiza nga kyakutte bulungi ku busozi mu bibuga ojja kulaba ettabaaza okuva ewala, kubanga ziri ku lusozi. Ettabaaza teyakola okuba etaddemu amaanyi mangi. Teyaka era tewakitangala olw'okufuba kwayo. Omulimu gw'ettabaaza kukola ki? Kwaka. Esobola okugaba ekiki? Ekitangaala. Obulamu bwayo era obulamu bw'omukristaayo bulina kubeera nti empisa z'ekikristaayo zikuvaamu buvi nga tokoze ku kweraga. Kiri kye twalabye ennaku emabega nga tugamba nti waliwo eddiini eyo enneemanye
Yesu gye yayiseeyo obunnanfuusi, oyambala bulungi naye nga mu mutima gwo ojjudde empitambi, olinga entaana gye balongoosezza naye munda magumba. Wano kyetugezaako, Yesu kye yali agezaako okulaga nti bw'obanga oli munnyo gwa nsi ng'era oli tabaaza, ettabaaza eyaka, omulimu gwayo kwaka. Omulimu gw'omunnyo bw'oguteeka mu nva gulina kuwoomesa ki? Nva ezo. Tegulina kukola kintu kirala kyonna. Yesu bw'aba ayogera ebigambo bino naye ate era yali ayogera ku kitangaala ekyawamu, nti oyinza okuba oli mu Kristaayo naye ng'ekitangaala kikyo kyekyo, naye n'ayogera ku kitangaala kye tugatta wamu ng'Abakristaayo. Era ekigambo kye yakozesa kyali kiraga Abakristaayo abali awamu. Abakristaayo kitukakatako oba tuli mu kkanisa okubeera ekitangaala mu nsi eno ey'ekizikiza ejjudde ekibi. Katuleme kubeera Abakristaayo ng'ate mu kkanisa mwe tusinziriza ffe be boogerako abaswaza erinnya lyani? Lya Mukama waffe Yesu. Katwawase etabaaza omumuli gwa Kristo. Abo baali akalira akatono okubwako kayinza obutalabika nnyo, naye bwe twegattira wamu nti tuli bagoberezi ba Kristo, olwo ne tulyoka tuleeta enjawulo erabibwako ddala. Weewaawo oyinza okusiŋŋaanibwa nga mu kifo ekyo ku kyalo kw'oli gwe mu Kristaayo yekka aliko. Tekigaana kwasa musana gwo. Era ogwo omusana ettabaaza yo bw'eba eyaka, bw'ebanga kando gy'okutta oba tadooba. Simanyi oba abantu bakyakozesa ne munako tadooba. Naye bw'ebanga tadooba gy'okutte, tadooba eyo bw'obanga eyaka, omulala ojja musiŋŋana naye ng'anoonya kitangaala, ng'alina kando, obulamu bwe bubuzeemu Kristo, n'ogabana Kristo naye, olwo ekitangaala ku kyalo kigenda kukola ki? Kigenda kugaziwa, kigenda kweyongerako. Era n'emiriraano n'ebyalo ebiriraanyeewo bisikirizibwe olw'enjawulo n'eby'ebikolwa byammwe bye balaba mu mmwe, bagulumize era bawe Katonda, erinnya lya Katonda ekitiibwa. Ensi eno twatandika tugamba nti ejjudde okutya, naye ensi eno ejjudde ekizikiza entiisa y'ekizikiza. Ekimu ku bitangaala byasinze bye tusobola okukozesa kwe kukyusa ne tubeera n'obulamu obuwakana n'okutya, nga okusazeewo nti ffe tetujja kutya, tetujja kukola ki? Kutiisibwa. Kale nno mu kifo ky'okusalawo nti owaaye abantu empisa z'abantu bekyamuze kansirike tugende noweekuniza n'ogamba nze seeteeka mu bintu bibi, sinagereetera mitawaana. Yesu kyagamba nti ettabaaza zaffe zirina okulabibwa okwaka, n'abalala bazikole ki? Bazirabe. Ojja kwesiŋŋaana mu mbeera nga balina omuntu gwe bayigganya, gwe bakozeeko ebikyamu, bamukolako ebikolobero, totunula ku mabbali. Omuntu oyo bwe kiba nga kiri mu maanyi go, yimirira ku lw'amazima otegeeze. Abantu banaalaba nga oyambye yeetaaga okuyambibwa, abalala badde baseka busesi, ojja kuba olaze enjawulo. Mu kakyo kano olabira abantu, omuntu afunye akabenje, mu kifo ky'okumuyamba abantu bakwata masimu ga akabenje kabaddewo wano, akabenje kabaddewo wano, naye ng'omuntu ali wali omusaayi gumukola ki? Gumuggwamu, oba amagumba gamenyese, mu kifo ky'okumujja mu kkubo bamuteeke ku mabbali. Naye ng'abantu abakola ebyo bagaba bo baki? Bakristaayo. Bintu bingi nnyo ebijja bibeerawo nga gwe ng'omukristaayo
singa obadde oyimiridde n'obeera ow'enjawulo byandisobodde okuleeta enkyukakyuka ezannamaddala mu abo babakulinaanye. Kale nno tuleme kwekuniza naye ekitangaala kya Mukama Katonda oba ekitangaala ky'obulamu bwaffe eky'obukristaayo bwaffe tukikole ki? Tukiwanike waggulu n'abalala balabire ku bikolwa byaffe basikirizibwe okugulumiza n'okuwa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Tetutiiririra mazima ge twakkiriza, tetutiiririra kubeera bagoberezi ba Yesu. Bayinza okubuuza bameka abakristaayo wano, bameka aba Seventh Day wano, n'otya okuwanika n'ogamba nze ndi mukristaayo. Toyagala kuvaayo kwogera linnya kiki kye wakkiriza. Tuveeyo mu lwatu tutegeeze ekyo kye twakkiriza, ti ne bw'oba ng'olina abamikwano b'osiŋŋaanye nga bo mazina bo mu kunywa omwenge banywa, ku lunaku olusooka bategeerezeewo nti bannaye byonna mubikola naye nze ndi musajja mukristaayo, ebyo sibikola ki? Sibyetabaamu. Wabanga bintu bya kulya nguzi mu ofisi mw'otudde abantu kabakimanye ti omusajja oyo waliwo enkola zaatakola ki? Ze twamanyira ye tazikola kubanga muki? Mukristaayo. Era emirimu gyo gikole mu bwesimbu nga toli omu kwabo abakola ki? Abatagenda ku mirimu ate ne baagala okufuna omusaala ogw'obwereere. Bino byonna tusobola bikola bwannamunigina era tusobola okubikola nga tuli wamu ng'abakristaayo, nga buli gye tubeera batwogerako nti omusajja oyo muki? Mukristaayo. Omusajja oyo muki? Mu Seventh Day. Ti abantu abo bantu banjawulo era nga bwe bakwogerako basobola okweyimirira ne bagamba nti oyo mumuwa omulimu kubanga muki? Mu Seventh Day, mukristaayo omwesigwa. Olwo nno ekitiibwa ne kibeera ekyani? Ekya Mukama atudde mu ggwe. Teriiyo nseenene zijja eri kizikiza. Naawe abanoonya enswa tezijja eri kizikiza. Ebiwuka byonna ebitambula ekiro ebiva mu kizikiza binoonya wali kitangaala okuggyako ebiyenje bibeera mu nnyumba. Naye ebiwuka ebyebweru naddala enseenene ze twagala ennyo ze tuwoomerwa zijja wali kitangaala. Abantu abava mu kizikiza ekyekibi katubasikirize olw'empisa zaffe ez'ekikristaayo ennungi, si ezisalira abalala emisango abazibanoonyako ebikyamu, naye ezinoonya okubabudaabula n'okubazimbamu obulamu obuweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Katubeere omumuli, katubeere ettabaaza eyakira mu kizikiza eky'ensi eno ejjudde ekibi. Katubeere omukisa si ekyesitaza eri abo batulaba. Kerinnya lya Katonda lye twayambazibwa bwe twakkiriza Yesu Kristo ne tuyitibwa abakristaayo era abaana ba Katonda, tuliwanike waggulu okuyita mu mpisa zaffe. Mukama atubeere mu ssabbiiti ye n'entukuvu. Tunyweze okukkiriza kwaffe, tukkirize okolere mu ffe, tubeere ekyokulabirako eri abo abayayaana okujja eri ekitangaala. Aye tuleme okubeera n'obulamu obunaabasindika okuva w'oli. Mukama omulungi, nkwebaza olw'ekyokuyiga ky'otuwadde. Ekyokuyiga kino nga kitujjukiza bwe twakkiriza Yesu ne tufuuka eky'omugaso gwe munnyo. Tuli munnyo gwa nsi era tulitabaaza. K'emigaso egy'ettabaaza n'omunnyo girabikire mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Si ku ssabbiiti kwokka, naye buli lunaku lw'otuwadde okubeera abalamu ku nsi ey'ekibi. Kkiriza Mukama okusinza kwaffe n'okutendereza okuyita mu lunaku n'olwa ssabbiiti kusimbwe mu maaso go, kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.